Vai, tu achou? Tambra, deu. President moving. Tambra. Yes, share. The president of Uganda, elect president. President Mukamooli, president w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Vai. Jason. People power. Yes, President awubidde ku bantu. 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 The number. You need my number. Yes. 07. Zero 87 20 9 21. You don't have MTN? I have 0782 45 36 87. Okay. Yes, the President of the Republic of Uganda, the ghetto president Gladiator, bwabadde ali mu kuziika. Oh my God. Sharing tugiyisa mbaba tugireeta mama gutandise President the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bokuziika bo tebagenze nayo baba basazeewo bajje bamutwalire wano. Emmotoka yaffe eriwa wali waggulu sharing President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Aba abantu bamulinze nga mmere bamwesuuze. Wewe. Akoze motoka. Bela mwana agenda kubba simu. Our
Yes. Tulina President Robert Kyagulanyi Ssentamu, the ghetto president Gladiator, ng'abantu bamwesunze nga mmere. Whoa. Abantu essuubi bannange babadde basazeeko Bobi, bayimba Bobi eka Bobi. Kuno nno okuziika bajja tuwulira mu tawuni batulinde. Mu tawuni baba batulinde. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, abantu beetoolodde okwagala okumulaba baba sharinga Tolisi district bafiiridde mu firimu yaabwe gye bapanze Serere Soloti bafiiridde Serere gye tuli baba Serere baba security bagiwadde obuzibu. Tuli mu kisaawe wakati, omuntu talina na waayita, emmotoka yeetoloddwa security ey'amaanyi ne waayita wokka. Twabagamba ono ye president mulonde, bisigadde tetubimanyi baba. Abantu bayise mu kisaawe nga bayimba Bobi, nga bayimba Bobi nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuli Serere district, Serere baba gye tuli. Tear gas obudde buno yandivaayo. Obudde buno yandivaayo naye nga Serere wo abantu maama bayimbye buyimbi Bobi. Ngezaako okulambuza n'okulengeza ebitundu ebyenjawulo, emmotoka za security ez'enjawulo eziriwo, emmotoka ennyingi nga zonna zeetooloddwa emmotoka ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga obudde buno banoonya kkubo we bamuyisa likyababuze mu kisaawe ekiramba ku makubo 3. Banoonya ekkubo we bamuyisa likyababuze baba, likyababuze. Tuli wakati mu kisaawe, poliisi military wonna yeetoolodde, era abantu waggulu miti. Banange obwedde bamulinze bamulabire emiti. Serere district, tourist city. Tujja baba banoonya we bamuyisa. Omukwano ogw'abantu gwo teguggwangawo. Omukwano gw'abantu teguggwangawo. People's love. Oh my God. That's why we called elect President Robert Kyagulanyi Ssentamu. No matter what, it's a president of Uganda.
Robert Kyagulanyi Ssentamu sharing baba tulina omukulu mpaka Kampala. Allahu Akbar. Mojja tuwulira ensasa geziddamu ne zitojjera bwe nkulaga ku mmotoka ya pulezidenti bwe nkulaga ne ku bantu ne military ng'egezezaako okugyetooloola emmotoka yonna egaana abantu. Baabo omulambo tegunnaba na kuvaawo, mayiti ya kabaka ebadde tenaana kuvaawo naye ng'abantu bayimba Bobi ng'akikutte ng'abantu batandise Bobi ng'afuuse Bobi. It sends a message Teweerabira tubadde ne vice a lead for the people to be served. Kukyagenda wali mu maaso naye abantu balaze essanyu olw'okulaba ku pulezidenti waabwe gwe baalonda. Omukwano tosobola kugula ate n'omukulu abadde ayogerera ow'NRM erinnya lye tayogedde nti n'owanuku waali naye naatya okwogera erinnya lye erinnya obunya okulyogera alitabula abantu. Kati abantu bonna bali wano, poliisi eyagala kujjayo tiyakaasi balina emmundu ezibera wala naye kyekyo tosobola kutuulira mazima galinga sepulingi bw'ogatuulira era mwattu bwesituka gavaayo. So kati tulaba wano abantu bawoza NRM y'amaanyi naye ate abantu bonna teri yalonda NRM bwendaba wano nga twabuuziza. So kakati kyekintu ekyo nti bannayuganda mwenna abali mu Uganda ne mu diaspora process by process engule tulina okujambala kubanga abantu bali kusaidia. Tubadde n'abakulu ab'enjawulo kuva mu gavumenti ya Mwami Museveni okuli n'omumyuka we naye Mwami Kyagulanyi bwedda teboogera linnya lye naye ng'abantu bawulira Nuupu bawulira former MP nga bakuba ngalo abantu bamuzudde embeera ebadde mu dakiika ntono zirabye. Mwe ng'ababaka ba NUP mwe ng'abakulembeze ba NUP tuli mu bitundu ebya Teso Sub-Region bazze bagamba nti ebitundu bino bya NRM muli mu Buganda. Message gy'owa abantu aboogera ebigambo w'ebigezo aboogera ebintu ebyo ndowooza banoonya byabwe. Ekyamazima kino eno it's not about Bobi naye lwakuba nti yatuzibula amaaso ye muzira waffe kati yensonga lwaki yatukulembeddemu era ne bwewuli abo bonna abaleeta obuntuntu obubiina bino obulalalala baagala kutujja ku mulamu. Pulezidenti w'eggwanga twamufuna tetulina kirala kitunoonya era ate ataliiko yadde okusaba abantu bannaye mu munoonyi. Kati bano ababaddewo ne webakweka amazima ne bwokola otya omwana omulungi ne bw'omusaaba evvu era asigala tebamwogedde nakola eno bagaana okumwogerako bamukulu ono ani ono okukula bw'abadde ayanjula agambye ono weyup naye tayogedde na linnya lye. Kati ebyo byonna bya kitoogo kubanga abantu bo baba bamumanyi era balaze okwagala kwabwe gyali nga bamusazeeko wano nga yavuddeyo bw'ati ojja kulaba nga kuno okuziika kuba kwonooneka ate tetwagala kukola mpisa ne tulinze wano tulabe bano babadde batugamba mutuyitire ne manju muntu ne tubagala nedda tutobeera mu kkubo wali mu makkati. Olaba nti obunkenke obuzeewo buzze lwa mukwano gw'abantu bafa kubanga eno tebatukkiriza kutuukayo kunoonya kalulu tebatukkiriza naye ng'abantu gye bali. So kati kugamba otya omanyi kwolira abantu bo tebakyakwagala ng'ate gwe mukulembeze omanyi ofiise eyo obeera oyawukanye nabo ne kati ono omukwano gwonna guli wa Bobi Teso okwawa as a leader. How do you divide the security organs most of the time when they handle such issues? The people they are showing love to the person they love and the security comes in intimidating, beating, tear gassing and rubber bullets. You as a leader, how do you advise the security? I tell them today they are wearing that uniform. Tomorrow they won't be wearing that uniform. So they should know, first of all, they are Ugandan. Unless if some of them are not Ugandan. That's what would worry us. Because some probably are mercenaries from out, we don't know. But if you are Ugandans, just know you are with us here.
and you are just taking orders to keep somebody in power. But the people power is greater than the people in power. They should know that. So they should really not go against the law, because most of the things they do are against the law. Torture, the killings that are happening, the kidnaps. You know, they even kidnap MPs. This is the order of the day. Even in a place, Lukaya. Lukaya, people that... These are ceremonial. Yeah, bwe batyo bwe baziika abakungu ab'enjawulo oba abasajja abeera asumuseemuko ku balala okugeza nga bajeno ba kabaka ba president bwe batyo babaziika na mizinga gy'amasasi. Yes. Tukyali ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'eggwanga omulonde. Lwaki nyongerako omulonde eyalondebwa abantu? Tulinze wooda kuva basajja abamu oba batute Yes, bwekyo bwekiri mu ngeri ey'enjawulo nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetooloddwa obukuumi obw'enjawulo ba DPC abangi mu kyo na buli kimu. Nange kuno kulangirira kwe kwagana kwokka naye nga everything kyali kiwedde. Bobi yangana ki tugibayisaamu balina ogifiiringa bagambe bannyonnyole asooke alabe n'abatwetoolodde nnyonnyola abantu bagambe nti tubayisaamu tujja gawulira amaanyi g'abantu bagambye bisigadde tebaagala nakumanya n'okuziika bagambye omugenzi tujja muziika asooka alindeko esekere pulezidenti nenaga akasooke nkowimu kano ano okay Obianga kyakulabirako ki kino pulezidenti okujja okuziika omuntu ow'amaanyi ng'ono ne batamuwa olukusa kwogerako eri bantu be bakatengo bamanyi nti bwava ebigambo ebimuvaamu
bisobola okusiikuula wano so kyekiriwo tebasobola kukola ki abantu bagamba tebakuwulira mbuka masike kati awo bandekemu abantu ogabe bakulekemu kati munange mbadde nkugamba nti amaanyi g'abantu boogedde bwogezi kulinya bonna bonna gye babadde ne basibuka nga baagala mulabako nga baagala okulaba ku pulezidenti waabwe kati biganye neera bamulabye ekyokola abantu bonna basaakolinze wano wonna beetoolodde amagye poliisi bali awo tebalina kye bagamba naggwanga Okay, it's a moving time. The President One National Unity Platform, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, President Omuronde, President w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu, abantu bonna gwe balindiridde okulaba nti baddayo naye oba batambula naye okuziika kasa kuwedde obudde buno okuziika oba okusaayo omubiri gw'omugenzi wekugwa bwe kuti abakulu ab'ebitiibwa mu ggwanga oba mu bitongole eby'enjawulo babeera basimbula. Pulezidenti abadde agezaako okusimbula Yes, it's a moving time. Abantu balindiridde pulezidenti mu ngeri ey'enjawulo. Woowe. Excuse me. You want a seat? You want a seat? Okay, but this time, Musa, linya mukoka. Linya mjawe digere. Laba ekisaawe, laba omuntu, look at people. Tugibayisaamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ava okuziika kino kyolaba Mzee, wako na space. Asituse baba. Asituse. Asituse baba abasiibudde baba abawanikidde
abawanikidde baba whoa that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, the people power unit. Banange ono kituufu yawangula nabalavu banange bamulinze nga mmere banange eno Teso yo tukakubye kavulu kerere eno no mu campaign ze twajja naye ate bamwagalanga abayagala emmere. Ono ng'avuga mpola Dola bera mututanyo namwe eno ye Ghetto TV Robert Kyagulanyi Ssentamu, president omulonde ow'eggwanga Uganda. Wawakana sikumanyi, wuliriza byange. You're worth it. Move! Robert Kyagulanyi Ssentamu Anange omukwano gukyaliyo, omukwano ogw'enjawulo. Weewuunye eno tetwajja nga tuli mu kalule tuli mu campaign eno tetwatuuka naye baba bamumanyi ali eno keeki yokya bwe banyaanya yeeno evundirawo baba. National Vice President of NUP, Honorable John Baptist. Omukwano gw'omungi nnyo ddala. Tulina president yenga wa busungu.